Mu kitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister, twakomye nga tutegedde nti omusajja gwe yabadde aleppuka naye nga mukoye yabadde na chairman mulamba. Chairman oyo yagula omwana ono ow'obuwala newankubadde mu kumugula ye yali yagaana. Bamutega akatego, yali agenda ku meetinga brother we gwe yali ayagala ennyo ate gwe yali yeesiga, n'agamba nti ogenda kunsanga awantu bwe wati, naye agenda okutuukawo nga waayingidde omusajja gwe yalaba ayingiranga yoli gwe yali yagaana, gwe baali bamukako okufumbirwa. Era ebyabaawo kumuwambira wantu awo, okuteekawo n'abakuumi, agezezzaako mutuusaako ogw'obulisa amaanyi omulundi ogusooka guganye, omulundi ogwokubiri guganye. Kati omusajja ndoza n'agenda agulayo baawo okukumanga kalaso kookolirooko, oba yamunywera akaziire okkakanako olwo yajja amazeeko n'ebyabaddewo nga bwe wagezezzaako okubiwulira. Kakati abadde n'omuntu oyo azadde omwana gwakkiriza nti oba oliawo omwana ddala si waggaayo ono ne talina kyakkola, amutadde mu bulamu, zimbye ennyumba myezi 3, gitadde mmanya g'omwana, aguze obutakataka awo abutadde mmanya g'omwana, ne sister akola kyonna ekisoboka okulaba nga yeegobako omuntu ono amufuukidde akayinja mu ngatto. Alina omukazi, takyabeera wa mukazi, omukazi awoza yamukoowa, baamumukako okumuwasiza, awoza baamumukaka naye nga ye talaba bw'ali mu kwekaka ku ono atamwagala. Katudde nga tumalayo ekitundu ekyokusatu kye nkutwalamu mu kiseera kino. Nangamba nze omukazi semwagala, ne mugala ekyokuba tomwagala tekitegeeza ati kukyawa abaana. At least gendangayo, oba abaana bakulabeko naye gwe atagenda nayo. Nagamba katanjagaza kinamuwa buli kimu, talina kyatayina. Naye omukazi teyafumbirwa bintu. Balanga buli lwenkikoona kanyiiga katayagala kuwulira nga njogera ku mukazi oli. Naye nga nzi byatayagala byennyini byemukuba. Banange nze nakyunya omusajja namutulugunya ne mulangiranga ebintu n'ebitaliyo byonna ne mbimuwaayiriza ne mbimulangira. Okutuuka omusajja bwe yankoowa, yagenda nkoowa mpola. Yali talina ngeri gy'agenda kunneesonyiwa, kubanga ne bwe nagamba nga nti njagala vaawo nga sirina bwe nvaawo, nga ku kitundu ababooda abakigatte wali asobola kukuyamba kujjawo. Kati ogenda tambuzaawo ebigere nga tewali. Nange ku kitundu okwo ye yali kyeyamaani waako nga yakitwala, nange ng'abantu bamutya nga kyayogera kiba kyekyo, nga nze abantu bantya. Omusajja yatuuka ekiseera nankoowa olw'embeera gye nali muyisaamu. Nakola nze buli ky'omanyi kisingayo kuba ekibi. Nze bane nakola ebibi mu nnyumba eyo by'essaana kunnyonnyola. Omusajja namuyisa bubi. Lumu yayimuka nga ayagala kunkuba nga mususseeko. Kinali sirowooza nti asobola okukikola. Asitula oluyina mugamba kale gezo nkubeko, gezo nkwate kugenda maaso kuba. Oluyimu nange ne lulaalira mu kkubo, n'asituka n'avaawo n'agenda. Yatuuka ekiseera nga nkooye. Nagamba naye omanyi ebyaddala nkutadde genda. Nze nkooye embeera gy'ompisaamu. Bwemanga okukwagala gwe musango gwe nakola. Nkutadde genda. Nagamba naye yadde ogenda munayo ndeeteranga omwana wange ne mulabako. Era wano ky'obumanya wakaawe na buli kimu kye namuwa kigenda sigala nga kiki. Namugamba tetulina kintu kye twetaaga. Ko lwe yanfunira n'omuntu antwala teyanvuga, yafuna owa booda eyantwala. Naye twafuna n'akabenje mu kkubo. Naye lwakuba tekaali k'amaanyi, nze yafunako obuzibu. Naye mpannange ennyumba y'omusajja oyo n'engifuluma bwe ntyo ng'amaze kumucunya. Nemekinga sure nti nina kumujja mu bulamu bwange nga nkooye. Banange yali ankooye, yankooyera ddala. Nagamba genda, nkutadde genda, sikyalina kyenkwetaaza. Naye era munange ne kye nagenda yasigala nga akola essimu ambuuzaako. Nambuuza omwana wange ali ati, nemugamba omwana ali bulungi naye toddamu kumubuuza. Nagamba sisobola butamubuuza era omuleetanga ne mulabako. Tuuka we namala ne mubulookinga nga sikyayagala kwogera naye ne gye nagenda nga tamanyiiyo.
yagezaako nga bw'asobola nga yagala genda ewaffe wa maama neŋŋaana nga musajja nga simwagala ng'alina obusobozi buli kimu naye nga nze simwagala ngamba kati waffe ntwalayo waaki ng'amanyi nze sijabeera naye ngandabira ddala obubbi okuwedde emirimu ng'olwedde bye namulimba byali bingi olwo alabiridde omwana atali wuwe ne ŋŋamba sigenda mutwala waffe kuba ne weemutwala nkimanyi essaawa yonna nja mumusuulawo nga tamanyi n'okunoonya ayinza tandikira wajjukira eri ewa kitange gye yali amanyi eyo yo nali navaayo omulundi gwali ogwo gumusiddangayo kusinziira ku mbeera eyaliwo ebintu bye bampisaamu ne batuuka okuntunda bonna famire namba ne bantunda nakyawa abantu beeyo nga sisobola kuddayo ne woba okola otya ye yagenda n'abagamba muwala wammwe abagamba nti yanzaalamu omwana era baabeeyo ewa kitange bo bamanyi nti omwana gwe nnina oyo omusajja kuba ye yabagamba omwana gwe nnina waabwe naye nga nze n'oyo omusajja mpuuzi ne taata w'omwana fekka basatu ffe tumanyi ekituufu fekka ne waba sisita wange ne waba maama wange bwe bamanyi omwana wa musajja ono naye ng'omwana si wuwe. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 munnange ne nvaawo bwe ntyo kaakati nno waliwo n'empuuta y'omusajja yagamba mbu olubuto nduggyemu yamala n'ankubirakawo ng'omwana wange akuze n'okukula nambuuzaako oli otya amugamba munnange gyendi nambuuza omwana wange ali atya konze kati lw'otegeera nti mwana wo nambuuza mwana ki gw'oyogerako omwana gwe nakuza olubuto nga tekuli kikumi kyo nendukuzaala omwana nga togira toyina kye wenyeenya bwe nazaala omwana oyo namugamba nti munnange nno nkoze ekinzadde yanteerako ku ssimu emitwalo gyali 2 n'ezo ze ssente ze mmanyi siyina ssente y'endala gye mmanyi naye yasigala abanja mwana namugamba munnange omwana gwe wali oyagala okugjamu gw'obanja ebiseera byatuuka omwana ng'atuuka ogenda ku ssomero agamba naye n'omusajja kamukene namugamba nno obadde okimanyi nti muwala we agenda kusoma namugamba munnange twetaaga school fees yaŋŋamba omanyi omwana muleeta asome ne banne banaye nawulira obujiji nagamba gwe kakati toddamu bwekibanga ekikumi kyo kyekigenda okusomesa omwana wange bireke nze engeri gye nakuliramu ku mukakita gye nabeeramu ne mukakitange embeera gye yampisaamu nze jjajja wange yafa mu bintu by'obujja ebyekisiru bwe bityo mama wange naye ali ku bujja embeera gye bayitamu banange nga nze saagalira ddala bujja noono mujja wange naye bye yankola banange nga saagala kati ng'oŋŋamba otya nze nkuwa omwana wange ate omuteeke ku mukakitaawe yaba amulabirira nga nze nkola ki omwana yekka gwe nnina gwe wali oyagala omwana okumutta nze muzadde mukuwe namugamba nga bw'otaatulabirira luli olaba tetwafolooza tujja kufa kati namugamba mukwano bireke era okuva olwo baddiya nafuuka nze singo maama taata w'omwana siyogera naye ndowooza kati myaka kati giringa 4 nange
bwentyo bwe nafuuka single mama ku myaka 4 emito kuba nze natuuka okuzaala andi wa myaka 18 nno gyali 19 we nazaalira naye munange n'olwaleero nzuuno kati ngenda weza 26 nkyali byange omusajja namwesonyiwa neneefuukira maama omwana wange mulabirira byange nga nze nakoowa ekigambo kye bayita obujja saagalira ddala saagala. Story eno ekyagenda mu maaso era nga tugimalayo kati. Finally asimattuse ekibabu. Waliwo engeri gy'oyinza okugamba nti gwe waali kisimattuse nandikoze bwe nti so nga ate naawe bw'ojja n'otunyumiza obulamu obubwo mu ebyo ebyakukuba biwatomereramu, waliwo abakuwulira ne bagamba nti ate nze nandikoze bwe nti. Kugamba nandikoze bwe nti naafuuka nandikoze bwe nti mu bulamu obw'abaana b'abantu obirabira bweru nga bw'onoolaba omupiira ng'olowooza nti nze bwe nandibadde mu kisaawe nandigusambye bwe nti era kati nandibadde nteebye naye ng'obyogerera bweru. Ogenda okuyingira mu kisaawe munda mukwano nga ku ground biralamu. Sister ono tutunulidde obulamu bwe obw'okutoba n'ebirelationship ebyo byataayagala. Gwe yayagala teyamuliiko relationship yagirimu bwomu. Oluvannyuma lw'obulamu obwo obulamu bwe bweyongerayo. Kakati tumutunuulira before life ye yetuuliddeeyo omwana w'obuwala nga muto bimutuuseeko bamukabasanyiza azadde omwana mu ngeri gy'ateetegekedde n'okutoba kwonna nga bwe kubaddaawo. Kati eyo feezi season najja n'agisimattuka. Kakati tuba tuyingidde olwo obulamu obwo bwe tuwulidde bubale nti bubaddewo 2017 2018 2019 kakati tuyingira 2020 abajjukira obulungi 2020 mwe mwali covid. Ataawo obulamu ne bujja bumubeerera bulala. Bwensaba okkirize nabo tubusisinkanye biki ebyabulimu okutuuka olwaleero sister wali mu 2025. Zibeera love stories ku channel eno webale kuziwuliriza nekkiriza ntosigaliraawo nga ofunamu ebyokuyiga seka ng'onyumirwa n'ebyokuyiga ng'obitwala. Tumalayo ekitundu ekyokusatu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ebiseera COVID-19 we yajjira nze teyandeka bulungi kuba nali nkola then naye omulimu ne guggwawo. Byaliwo byali bingi, covid tewali atamumanyi. Neŋŋamba naye omulimu yadde guweddewo naye nze sisobola kudda mu kyalo. Ate so atuula nze nina okukola kuba nalina responsibilities nnyingi ewaka ebisinga nga nzalabirira nze naliwo omukulu nga nina bato bange bendabirira nze mwennyini nga ninayo n'omwana nga muto. Kati mu buli ngeri yonna nga saakudda mu kyalo ate nga saatuula nina okukola singa ndi mukyala mupambanyi eno n'eri. Kati omulimu gwaggwaawo ne ŋŋamba kati nkoze ntya? Emirimu tegikyalabika, buli alina akalimu akakukolera ng'abaana tetulina mirimu. Bwe twali tukolera baali batusuza, emirimu ne gitandika okukendeera. Eŋŋamba nkola ki wano? Oba twali tukolera kikampuni awo naye nga batusuza batuwa okulya ekyemisana ng'ekyeggulo
ne tweyiiya. Akati waliwo anti wange Samuel n'aŋŋamba lwaki tojja ng'olwo COVID batutadde lwaki tojja eno ne tweyiiya. Era ne ŋŋenda tuuka ng'ekifo we yali akolera kyali kirungi. Ekyansi yaliwo nga yali akolerawo awo ng'alinawo edduuka naye nga ayagala vaawo. Era ng'edduuka eryo tayagala kubiddamu ng'ayagala kudda mu bizinesi endala. Aŋŋamba osobola okujja n'otandika n'okolera wano. Nze kubanga edduuka sigenda kukola kikolezzaamu ne ŋŋamba mbadde mba nfunye opportunity ate nzire mu kunoonya ennyumba. Waliwo omuto wange ng'amuyita ng'ajja atutandika okukola. Nalinawo obusente bwange obutonotono ne ntundirako akabuzi mu kyalo ng'aka sidda mu kyalo nze ina okukola. Nange nga tutandika nga tugula ebyokukozesa mbuuza nno nga mugenda kukola ki? Nga tugenda sika byakulya. Nga nze sobola tuula nze ate nga sinyooma mulimu kuba nali neetaaga ssente mu buli ngeri yonna nga nzeetaaga. Ate ng'emirimu tewali ate nga nze sobola kudda mu kyalo ng'ekyo nakigaana yenzireyo kati neetunuulire ne muwala wange. Nga yeetaaga bye yeetaaga, ayagala kulya, ayagala kunywa, ayagala kwambala, gy'alwala nga sisobola. Ne tutandika okukola nga twakeranga 11 ne tusiika ebyokulya. Tusiika chapati, tusiika mandaazi, sumbusa, muwogo bingi njaawo. Nga oluma lusiika ssaawa 1:2 olwo tuba tuli leeti nnyo saa 2 nga tutandika obitambuza nga tugenda mu different places nga buli omu akwata gage. Kati ng'ebimu tubisiika ne bisigala awo we tukoledde. Jjukira anti waali ng'atutundirako. Nga tutandika okukola tuteekawo n'omudaala gw'ennyaanya awo bukabeji biki ebyo eby'omudaala nga byonna tukola mpola mpola. Tufumba n'obuugi ng'otambula eno okutte baketi yo erimu ebyokulya wano okutte buugi. Obuugi obwo tetwabutwaliranga mu flasika nno twateekanga mu kadomola. Kati nga flasika etwala butono kati ng'olina kuteeka mu kadomola osobole otwala obuwerako. Munnange nga tutandika okukola nga kasitoma tufuna munnange ng'obusente tufuna mpola mpola. Ekitundu kiri banange ebiseera ebyo baali bazimba nga tosobola tambula ddakiika ziwera 4 5 nga tonnabasinkana sayidi. Ate nga bazimba ebizimbe nga biba by'amaanyi. Kati nga faawo be baabeeranga bakirayantisi baffe. Ng'otambula otuuka ku sayiti otunda wali oli ku kkubo nga tutundira ddala nga tosobola kuzza waka byakulya ate ng'oddayo nga waliwo n'abakusasudde enkya babyagala. Twali tukola ebya ddala nga tukola. Munnange siibalwisi eyo. Olunaku lumu nali ntambuziza ebyokulya byange nga nsigazaamu butonoko olwo nno byalwawo n'okuggwaamu. Ssaawa zaali zigenda na kuwera 5. Tuuka ku sayiti emu nali sikigendangako ng'eri mu geeti. Sayiti ezo zaabeeranga mu geeti zaatuzibuwaliranga nnyo. Luusi ng'okonkona ne batakuggulirawo. Naye nakonkona naye nga bumanyi olukujjukuju lwaffe nga okukola. Sifaayo nkonkona at least ogaana okugulawo naye nga nze nkonkonyeewo. Kolo nga nkonkona nga banzigulirawo. Mbadde nsaba tundako byakulya. Eyagulawo yali mukama waabwe eyali injiniya waawo n'agamba naye abaana nga bamaze okulya. N'agamba naye yingira. Tomanya. Abaana baba ne ssente zaabwe. Nga nnyingira. Nange ng'omwami ng'agamba abaana abaali waggulu ng'abayita. Ng'agamba abaagala ebyokulya wano weebiri. Ye mwennyini yasooka okugulako. Era obwali busigaddemu bwonna ne babulya ne bagamba naye ng'ozze leeti enkya keerako kuba ebyokulya byo bikola bitya birungi. Ng'awo kati nga mbuukinze enkeera nga nkomawoko olwo nakeera ate munayinze gwe baagambye okukeera baali babirira ddala kuba baali bangi. Omwabo abantu mwalimu omuvubuka n'aŋŋamba osobola okumpola kubanga sazze na ssente ate njagala kulya. Ko nze oba omanyi nti ojja sasula. Oba okimanyi nti onoobaawo nga lwaki sikoola.
Nala nja kubaawo enjoza zisangana. Kakati nze nga sina weŋŋaana nga nkwata ebyokulya nga muwa bye yali yeetaaga. Ngenda. Nkeera nga nzira bwe nadda nafuuka waawo kati awo nga n'olwali ng'olutuuka tukuba olwali. Kati omuvubuka nga sente zange azimpa nange nga tanzigyako nnamba ya ssimu. Nze nusibye ndiko. Nze ndowooza ki? Nze essimu yange nagigabanga bannyo nga nzira ewaka. Waali olwo kawungeezi ko lwennyini ng'essimu ejja. Nambuuza munange ontegeddeko nze era sisobola kutegeera kuba ennamba mpya. Nangamba nze gwewadde ennamba y'okumakya. Ko nze noloza togenda kweyanjula kubanga nze ennamba yange nga ngigabagaba nnyo. Nangamba lwaki ogaba nnyo ennamba yo? Kwansa nti emirimu gye nkola ogiraba. Omuntu akusala ennamba y'essimu n'akutuma ndeetera ebintu weebiti ne weebituufu kosi nze ennamba ngigaba. I'm being honest with you, nze njigabira ddala. Nagamba nze gwe wasanze ku sayiti bweti ne bweti. Nimugamba awo naweereddewo ennamba abantu babadde babiri. Kuba nagiwa mukama we ne njiwa naye. Nagamba kati waliwo omusajja abadde omweru nga muwanvu ng'ali mu ttaawo nga lyeru. Nga ne bw'okomaawo kati awo nkutegedde. Munnange nga tutandika okunyumya ng'agamba muno munnange nze nakwagadde. Ko nze badde manyi bya bizinesi. Naga ne bizinesi mu ebiri bijja kubaamu naye ensonga enkulu nze nakwagadde. Nga tubeera awo nga tutandika okwogera nga twogera nga nkola emirimu gyange. Ati nze bwe namalanga okutambuza bino ebyokulya bye tutambuza nga nzira ewaka nga mpumulamu ko naddangayo nga nkwejjukira nga tuzuukuka kiro ate nga era twebaka leeti. Olutuuka ewaka natuukangayo essaawa 5 ebiseera ebisinga nga mpumulamu. Kati kawungeezi nga tuddamu tukola buto. Ffe twali tetuwummuza mmwe twali tukola. N'emyaka gye twalina gye tukoleramu ng'olemwa. Ebiseera ebyo I was 21. Muto wange yali just nga yakaweza 17. Naye nga tukola ng'abantu abakulu ddala. Namala nenfuna akalimu akalala awo era mu kitundu kye kimu. Nenfunawo boosi omulala nampayo akalimu nga ngenda nenfumbira abazimbi. Nange nno nga nkikubira ddala nga nkola n'ewaka. Bwe mala otambuza ebyokulya byange kati kolo byentambuza nabikendeezaako making sure nti essaawa zigenda okuwera ssaawa 5 nga ndi ku sayiti nga nina okufumbira abazimbi. Kubanga natuukangawo nenfumba ebijanjalo nengoya akawunga nengabula abantu balyanga leeti ssaawa 10 eyo. Bamala okulya nenongoosa bye baliiriddeko nenongoosa wenkoledde. Oluusi waabangawo abalina engoye ez'okwoza nenzooza. Kasente nenyingiza nga ndeka mbafumbidde amazzi g'okunywa nga nze mpitamu ng'olunaku awo nvawo n'omutwalo gumu n'ekitundu. Akakalimu ne kabaawo nga nako naye ng'omupambanyi bw'abeera. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu. Tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina plani ya nnyumba tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba tova buvi mu bbanga tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano weetaaga plani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Kati ekiseera kyatuuka
nze n'omuvubuka oli tutambudde Gaaya akwanye ng'amukkiriza. Omuvubuka yali mulungi. Ladies, omuvubuka gwe njogerako nga mulungi nga yoli yennyini. Buli omu gwe yaligambye nti kyekika ky'omusajja buli omu gwe yeetaaga nga tutambula. Omuvubuka yali mulungi nga mweru mulungi. Bane ng'oli omuvubuka wa mpisa nga tusonga entunula ye tusaana agamba nti waliwo omuntu afaanana nga ye ng'asobola okuba n'empisa. Bane nga yeewuunyiza. Naye nga tubitandika nga tutambula. Tetwafuuka nsonga ku kitundu. Banaye nga ffe nga tuli bulala nga ffe tusula tutambula. Kyokka nze asula akola naye nga n'okwebaka ekiro sibaka. Ng'oli omusajja ajja ewaka nga tusobola otuula okuva kuba yajjanga ssaawa nga 4, 3 naye nga tusobola otuula essaawa ne ziwera 7. Tukyali okwo nno nga tukola ki? Oba naye we twaliko ki? Nze naawe ng'oli omuntu akwata ebintu bye mpola banaye ng'oli omuntu ayagalika. Sookera ddala yayina ebintu buli kimu kye neetaaga ku musajja nga y'oli. Siina bweyinza binyumyako naye kyemuba mumanyi oli yali wa ddala nga nze ndabira ddala nga natuuka gye ndaga. Nange tubeerawo n'omuvubuka tubeerawo kati bosi wange oli yali ankozesa ku sayiti ng'ate nga naye nga tagira nga tatandika kunkwana. Namugamba nno nze gw'okwana munnange nda boyfriend. Agamba tekirina buzibu. Kale tubeerawo munnange oyo bosi wange ng'atandika okwewalana ne boyfriend wange. Boyfriend wange alina nnyo obujja. Angambuza naye kali akasajja yali namuyita na bosi wange. Naye kali akasajja ka bosi ko tekakwagala. Konze kiki kyoyogerako? Nze ndabanga akakwagala engeri gye kakufaako buli kimu nze bulwenda bulwobeereyo okusayiti nze mba siina emirembe. Nze munnange mba nkola bukozi tewaliyo kiri awo kyamaanyi. Naye namugulira amazima nti ye omusajja oli ankwana naye sisobola kukkiriza musajja oli nze nga nakula. Simanyi banaye nakula ntya nga nze saagala musajja mubi. Era n'olwaleero banaye nze saagala musajja mubi. Naye bwentyo bwendi sisobola era saagalangako musajja mubi. Monanga omusajja nga mubi ddala yali musajja mubi. Gwe yali munoodhaana naye nga mubi. Naye nga nfaako banaye nga njagala. Ibale nga ne bwe mba ntuuse leeti nga tannyiga asanyuka busanyusi nga ndabyeko. Nange nga tubeeraawo beewala ne boyfriend wange tebeeraba tebeeyagala. Tukola. Kiseera kyatuuka waliwo neiba waffe twakoleranga ku kitundu kye kimu. Oba yafunamu obujja ng'alaba tukola nnyo twali tukolera ddala baddiya nga tatandika okukola ebintu byemu bye tukola nga tatandika okukola ebintu byemu bye tukola. Munnange ng'asiikasiika naye era nga byakola tebisobola vaayo ng'ebyaffe. Jjukira omuntu ekintu akiyingiddemu nga takimanyi olw'obujja nga bakasitoma atandika obba kimewaffe abatwala we. Oli omukyala yali mukyala muzibu ddala nga mukulu myaka nga 5 eyo. Yali alina bbaala ate nayingirira ffe ab'ebyokulya. Naye nze embeera zange nali munnaye nga ndi mukazi mukkakkamu. Simanyi gabuukira muntu naye nga munnaye ow'omukisa gwe. Asigalawo wa mukisa gwe n'oba onookola otya sirowooza nti ogenda tutuggyako kye twatandika. Kati lumu nali siriiwo ngenda okudda ng'ekiri ewaka nga sisita wange yeekutte n'oli omukazi omukadde beetutte bayombye nga tutandika ntalo za mizigo. Omukyala nga tatandika kutwewolera engamba naye mwana wa maama kino okoze kyaki? Nagamba dde omukazi oyo mwewale mukazi mukulu tosobola kumweyimiriramu n'ekirala tumusanzewo wano akolerawo. Nagamba tasobola nze kumpisaamu bw'ati amaaso oli omwana wa maama nga tayingirwa mu ttooke nga si yenze ffe abasirise. Naga nze sisobola muleka n'atumanyira otuuka ku nsonga oba baali baafa ki ne bayombyala ne batuuka n'okwagala okulwana. Naye omukyala yatugamba mwenze mbabuulira wano mujja kuvaawo nze mwansangawo mulina ovaawo. Omukyala oba yakola biki twali tuli awo naye nga tutandika bizinesi tandika okyankalana mpola ffe abaali bakulaakulanye nga bitandika okyankalana. Jjukira twafumbanga ekyeggulo
nga kumakya tufumba ebyo byetusiikasiika naye nga kawungeezi tufumba ekyeggulo ng'abantu baliira ddala. Munnange ebintu bikyuka nga bakasitoma batandika okugira okubula kujjako bino bye twatambuzanga nga bye bitambula naye nga bino ebisigadde wano. Oli omukyala nga yaseranya awantu awo era ne tubeerawo mpolampola ne tubeerawo. Kati mu kiseera ekyo kyennyini mu mbeera eyo gye twalimu ate akalimu kange kali akalala kaggwawo. Kikira sayiti bakola ne batuuka ekiseera omulimu ne guggwawo nga bye bazimba bikoze bitya biwedde. Twali tukoze nga bakoleddewo ddala emyezi gyalinga 4 awo kweyo sayiti. Ng'era munnange nze nali nkozeewo emyezi 3 naye nga buli lunaku nnyingiza $1.5. Nali siguyingirizawo nga nze mukama wange naye namugamba sente azimpenga nga za wiiki era nga nkakwata kawera. Kati ekiseera kyatuuka mukama wange n'agenda. We yagenda yangamba lwaki tojja ne gye tugenda n'otufumbiranga. Nze gwe kyolaba kijja tekisobola kusoboka kubanga nze nkolera eno ate ngende nammwe abatambula obutambuzi mwero mukola wano enkya ne mukola wali n'atambulanga nammwe. Nagamba wamma tekiyinza obutasoboka. Kati waliwo gye baalaga okukola byannemerako. Nagamba naye ojja awo obanga ng'owulira ng'olinamu ekibeerabeera nze oŋŋambanga nja kukubeererawo. Naye nga twali mu mbeera awo nga tukola nga sigamba nti tetufuna naye nga byakyukamu kale. Boyfriend wange oli akyaliwo nange tubeerawo naye nga ffe ababeerawo twali tetugendangako Yerusaalemu. Tolaba nti nali mwagala nnyo era nga tubuuka ng'ekitundu buli omu atumanyi tweyagala n'omusajja oyo buli omu ng'atumanyi. Kuba oyo omusajja kumanyanga yali anyiiza abantu ku kyalo. Nze naye naliko abasajja abanneetaaga ku kitundu ekyo naye nga nsoboka nga sisoboka nabeeranga nnyo busy. Ekirala nga nyina bye ndowooza nyina ebizibu byange nga toyina ky'oŋŋamba tonnyumiza simanyi laavu biki. Munnange omuvubuka gye yava yankwata offside simanyi nesanga mwagala te bwe namwagala te nendaluka. Banange kuli kwali kulaluka nga siraba kitonde kisajja kirala kyonna nga yeyeka gwendaba. Kati abasajja ku kitundu nga bamukwatibwa obujja abamu baali baagala n'omukuba naye munnange Katonda n'ataasa nenzija nenkimanyaako era tebyatuukirira. Naye musajja wattu nga tuli awo mu mbeera bwetyo kati nno nze naye ffenna twali tetuli bulungi. Musajja wattu naye yali mwavu nga nze. Ekiseera kyatuuka akaya embeera neekola ki nennyigamu awo nga sikyabifuna bulungi. Ngamba nkoze ntya nejjukira mu boosi wange eri tazikizanga. Kati gye yankubira essimu lumu n'aŋŋamba naye lwaki tojja eno n'okola. N'aŋŋamba omenye ekibeera eno waliwo gye baali balaze kwali ku kazinga nentuulamu ne ŋŋamba naye wano embeera ya wano tekyatambula bulungi oba ngende ngezeeko. Nentuula ne sisita wange ne mugamba naye omanyi lwaki tetukola wetu ne wetuti. N'agamba kati baaba ogenda kundeka wano nzekka kunzeka ngendeyo ndabe wanaabayo amakulu nja kukima tugende tukolere eri weganaaba tegaliiyo nga tuyiiya ekirala ekiddako kuba nawe wano obiraba tewaakyaliwo olugendo. Awantu awo twali tukoleddewo emyezi nga 6-7 awo twali tetuluddewo kiri awo. Nkwata ekkubo nga ngenda natuukayo eri gye baali bampitira okukola nentuuka ku sayiti nagendayo by the way enkeera gye bantuukiza abaana b'obuwala we basulanga. Sayiti eyo yali nga nenemukko okusinga kweno gye nali nkolako kuba eri baali bazimba factory nga ya byennyanja. Baali kazinga nga ya byennyanja nga bazimba ebintu cages mu nnyanja nga balina ebintu bye bazimba. Kati nga n'abawala waliwo emirimu gye baakolanga. Yalina abawala 5 be yali akozesa nga nze ndi wa 6 naye nga alina we yabapangisiriza luumu. Bannange eri luumu zaali za layisi ng'ennyumba ddabulumu ebeera ya $10,000 ng'ate nnene ng'ate erimu n'ekiyigo munda ng'eriko naawe okufumbira. Bannange nze eri ensi yanneewuunyisa.
Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 9 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Nange nga ntuuka nga ngamba ogenda sulanga ne bana abawala kati ku makya ojje ku sayiti mukole kwenze yiikaale. Nange olunaku olwasooka nga ngenda nga nkola Chikere yali yanyongezaamu senti kati awo nga mpa 2,000. Nze nga nze mufuna mpola ebyaddala ku 2,000 nali ndaba nkola nga tukola kakati awo twatuuka ekiseera naye nfuna omuminzi obutakkaanya naye nali nkozeewo emyezi gyali 3 nenfunawo obutakkaanya n'oyo mukama wange nenvaawo. Nga twatuukira okufuna obutakkaanya nali nyinamu akasente kange ate nga n'ekitundu mmanyidde banaye nga kiri ekitundu kikola banaye nga bali abantu beeri bakola banange simanyi nakumanya nga toyoya Kampala kale banaye nga toyoya ngeri waliyo buli kimu gwali mwalo omwalo n'akazinga babyawula bati naye gwali mwalo banaye nga bakola ng'abakazi beeri bakola abakazi beeri baba ne ssente kati nali nafunayo omukwano gwange nga muwala oyo yali wa tribe yange naye ffe tribe yaffe bwe twesanga ndowooza kitoli mu musaayi tetwerekaawo nga twafuuka nga baluganda era we nakoleranga eri ng'oli muwala waali nga njira nemusinkana nengendako ewuwe nenzija nemunyumizaamu embeera eyaliwo ku mulimu nuga ne mwana ku mulimu eyo twira sekyalinayo mirembe waliyo ekikazi ndowooza oba oyo mukama waffe yali akikwana kale ekikazi ndowooza kyagenda okulaba nga mukama waffe anfaako ekikazi nga tekinfuukira kikazi mukazi nga nfuukira omukazi gwe waakajja mukama waffe ayinza atya okuba nga akufaako bw'ati egamba naye nze ngenda mpola mukama wammwe nze ndudde nga nkola naye ate era tekiina kyekitegeeza nze nagenda okulaba ng'oyo omwana omuwala nfuukidde omuwala neŋŋamba ye lwaki siva wano ekitundu nkimanyidde ndaba embeera bwetambula mu kitundu munnange ng'omuwala oli kyali wange ng'amugamba mwana noonya ennyumba good chance owo yali abeera waliwo ennyumba nga ya Ssingo naŋŋamba jangu neŋŋenda nefuna ennyumba eyo yali ya Ssingo nga y'emitwalo bwe giti 5 nensasulako gyali emyezi 4 ntandika obeera mu nnyumba muwala oyo yali akola mu Mukene naye nga tantwala mu Mukene nga tutandika kuyiiya Mukene tutandika okuyiiya Mukene nga tutandika okukola olunaku olwasookera ddala nze osuubula Mukene najjayo ebbaafu zaali 4 nayinawo obusente bwange kati ziri sente ze nakolanga nga tukyali eri nali nagulayo ebisolo byange eyo mu kyalo nange nga ntundayokko ntandika okusuubula Mukene nga tutandika okukola akasente nga tekajja mpola munnange sisita wange eri gye nali namuleka nga semukimayo ng'amugjayo in fact nagenda omukimayo jjajja waffe yali afudde neŋŋenda mu kyalo okuziika kati bwe nagenda nenkomawo naye n'ebintu byaffe byonna bye twali tukozesa eri ne tukomawo nabyo tutandika okukolera eno ne muganda wange n'ekiwala kyange nenkomawo nakyo nga kati awo mbeera byange nga tukola banaye nga tukola naye oli omuvubuka oli gayi musodde emabega nze bwe nali ŋŋenda nga ngenda ova ku kitundu eri gye twali tukolera nzira eno ku mwalo kyamugamba era bwe nali mugamba namugamba ngenzeewa mu kyalo kati embeera eri okuddako emabega yatunyiga ntuuka ekiseera nempulira nga njagala oba mbiveemu natuuka ekiseera nga ndaba omuvubuka oli nga ndaba oba ngenda kumwonoonera fyuca oba nali ndowooza ntya simanyi neŋŋamba naye embeera gye nnemu
lwaki mba mbeera n'omwana w'omuntu bw'ati nga ndabira ddala nga ffe naye abatagenda kuwangaala naye ng'amwagala bitya naye nga ndaba ngenda mwonoonera future mwana muto oyo muvubuka mulungi asaana muwala muto munnenga ng'ebyo by'ebirowoozo ebindi mu mutwe njikira nze nga nazaala nga nze ndaba nakula nga ndaba nina responsibilities nyingi nga ngamba omwana w'abandi saagala mwetisa migugu gyange munnange bwe nali ngenda nga saamugamba nenjagala mwesaleko mpola nga njagala andeke afune omugazi agenda omuzimba nga ndaba nze naye wamma tebijja kukola nga nyina ebizibu byange bingi nga saagala byomukubako munnange omuvubuka oli yasigalanga nga nkubira esimu naŋŋamba naye byaddala gye walaga gy'otava kiki essimu ze nga ntandika ozeewalanga nga nze njagala neerabire omuvubuka teyagandira ku ssimu n'alemera ku ssimu naye oba wafumbirwa nga tombuulira konze munnange singa kufumbirwa kale naye nze n'ebizibu byange bwe yanneemerako ennyo neyamubuulira gye nalaga n'aŋŋamba kanzije nkolabeko ne mugamba tojja biseera ebyo nali nkyabeera ne bali abawala ne mugamba tojja nga saagala jjiibya ddala nga nze njagala nveeko nga nsula ne mu nnyumba ya lukale ate ebintu byakuyiiya ate nkeera kukola nga mbeera nnyo bizi naye ng'oggyeko ekyo ky'okubeera bizi nga saagala omuvubuka oli abeere mu bulamu bwe nga njagala ndeke afune future nga ntangaavuko ku nze nga ndaba oba nga ndaba simusaana omanyi oli gayi nga musajja mulungi mmwe era nze nalabiranga ddala nga oba tugenda tuuka mu maaso era bigaane kwase nayimiriranga neebuuza yanjagalako ki nga ndaba tebatera kwagalayagala abakazi abalinga nze ngamba oba nnemba ngamba naye ndabika nayingirira byesibikole ki byesisobole omulenzi kamute ekirala nga ndaba ndi bize nnyo ebizibu bingi omusajja okutuuka we yannemerako naneesibako mpaka namugamba omanyi jangu bwe oyagala kulaba gye nkolera jangu era nemulagirira gye nali nemubuulira okwata takisi bweziti waali wala nga tetunoonya lunaku omusajja lwagenda okujja nga toluteekawo munnange nga twogera munnange omuvubuka ng'amulinda naye waliwo obulayo ennaku 2 tutuuke ku lunaku essimu ye nga tevaako munnange essimu ye ng'evaako nga ngikuba nga teriiko ne ŋŋamba ye essimu ekyo kirinomu essimu zivaako oba muliro oba kinetiwaaka nga nja kuddamu gigezeeko era nasigala ngezaako essimu neegaana okuddako olunaku tuyingira mu lulala egaana mpaka we twatuuka ku lunaku lwetwalagaana essimu nga teriiko engamba laba ono omuyaaya alabika yamuvinga ono abadde anjubisa ng'ayagala kulaba kinvaamu bwe ntyo bwe nagamba nemuvaako naye nga byonna ebyo nalinga mbikola nga ŋŋamba omuvubuka andeka neesonyiwe nga naye ng'amwagala naye nga nze mpulira njagala amutte neeyongereyo nkole byenkolaye naye ng'amwagala essimu ye neevaako nakubanga essimu buli lunaku essimu nga teddako kale ate wano we namanyira nti omusajja oli nali nkola ki nali mwagala ng'essimu ngikuba teriko ne ŋŋamba naye yalimbuulidde amazima lwaki yandiggyeeko essimu nenziga nga nkuba essimu aŋŋamba naye luliba olwo eriddako enno nze okumanya nali musiru wetwayagalanira wali omanyi nga nyina enamba ye y'essimu yokka nga sirina muntu yenna mukwatawo nti gwe nina enamba ye yalina ne kyaliwe gwe babeeranga bonna bali abavubuka baali bavubuka nga bampisa ku kitundu nga bali awo babiri tebeevaako nga ate tebabeera mu groups tebabeera naki nga babeeranga batambula babiri obasanga buli wamu baba babiri naye nga balina empisa naye nga naye kyaliwe nali sirina nnamba ye munnange bwe yabula nga sirina wentandikira okuggyako nakubirako boosi we ejjukira boosi we nalina ennamba ye nga buli ebbanga litambudde nemubuuza gundi ne gundi okyamujjukira n'agamba amujjukira nemubuuza olina enamba ye naye enamba ye gye nalina nga yavaako konze ki ekyamutuukako nagamba ebyaddala simanyi kuba sikyakola naye awulale nga sitandika kweraliikirira munnange nga sikyabitegeera
jukira wano nali neekaza nga njagala mwesonyiwe naye ate omwoyo tegwagaana. Naye nga sitegeerekeka nga ndi awo sibitegeera. Nasigala awo nga ndowooza musajja yaddawa. Omwaka ne guggwa wali nze njakuba essimu. Nze muntu eyali tabeera mu by'abasajja nga siina na budde bw'abasajja nga ze ndowooza kimu kukola, ndowooza kimu famire yange wamma nga neetikka emigugu nga gyonna giri ku nze naye nga ndi mwana muto. Ate sinze yagenda nenkeera okuzaala kuba nze nazaala nga ndi wa myaka 19. Nakeera okuzaala kati nga nina obuvunaanyizibwa bungi kati ng'ebyabasajja sibiraba. Era n'oyo kumwagala bannange oli muvubuka oba yaliko ki nze nga siraba basajja. Kati omusajja yambonyaabonya obwongo ne ngamba oba yaddawa. Naye natuuka ekiseera ne ngamba ndowooza ya moving on. Wayita emyaka 2 ng'omusajja oyo nkyamunoonya. Ne ntuuka ekiseera ne mwesonyiwa bulungi nnyo. Newankubadde nga ku mwoyo yansigalako naye natuuka ne mpanika ne ngamba tekikyasoboka. Ate gw'omwaka 2 tekikyasoboka. Naye nga nze mukwano nga n'abasajja abankwana bonna sibalaba. Nga mu mutwe mwasigalamu oli ng'era omusajja ne bwajja nga nkwana nze nalina omuze ogupimapima abasajja nga nze ndabira ddala atasaanidde. Kyokka ate jjukira n'oli nagamba ate nze atamusaanira. Kati ate abajja ndaba ate bo tebansaanira. Kwegamba nga ndi bulala ng'omutwe gwalookinga. Munnange nagezaako okumuvinga on. Nengamba yenfa kinerafu. Sinza ali awo nti njagala nnyo ebyalavu. Nali sibyagala. Kyokka nze relationship yange yasookera ddala yannuma nnyo. Nze gye nfuna omwana oyo nfuuke single mom ku myaka emito. Byali birala ng'eyo nayo story ndala nga mpanvu bulala nnyo. Kati nze nga byantama nga saagala byabasajja. Ono omuvubuka bwe yanyingira mu mutwe n'anyonoonera ddala omutwe. Kyokka ate nze namwejjako. Kale ate nze gyanejjusa munoonya nga simulaba. N'ebyalavu n'emiviirako ddala ne ngamba oli bw'abanga yabula fine kangende n'ebigenda. Natuuka ekiseera eri gye nali nkolera nenvaayo nenzira mu kibuga. Ng'olwo covid owookubiri naye yali atukubyemukko. Naye bwe yaggwa ne tuddamu ne tukola natuuka ekiseera nenvaayo nenzira mu kibuga. Ekiwala kyange nekitwala mu kyawo ne kitandika okusoma nga olwo kikuzeekuzeemu. Kiwezezza emyaka 3 nga nze ino sigala mu kibuga nkole sina bwe nkola n'omwana ng'emirimu gye nkola si myangu. Nalina mutwala asomere mu kyalo. Sigala nga mpambana. Kati nze gyanfuna ekirowoozo ky'okgenda ebweru okukola. Nange ekirowoozo nga nkifuna Mukama yanyamba ebintu byange byayitamu mangu mu myezi 3 nali nfulumye. Kwa passport yange eyo nali ngiina nga kuva dda ngiina. Mu myezi 3 nali nfulumye eggwanga. Nange ndi eno ku kyeyo nali nakamalayo emyezi 8. Bino bye tubeera ku social media. Ng'omusajja nga siddamu nga simusanga gwe nanoonya edda. Musanga ntya? Nali ndi awo ng'omwana w'obuwala ampeereza friend request ku Facebook. Ngendayo nze nga nyina omuze gwange omuntu bw'ampeereza friend request nsooka mukeberamu ku account ye nemmanya muntu kika ki nendyoka nsalawo nkonfaminge oba ngikansolinge banjireke bulesi. Naye omuwala oli engeri gye yajjamu yalinga gwe mmanyi. Ekifaananyi nga kiringa ky'omuntu gwe mmanyi nga n'amannya galinga ge mmanyi. Ne ngamba tabanga y'ono gwe mmanyi. Ne ngenda nkebere ndawo oba yeye. Aye mulowooza natuuka. Saamukebera era sijjukira n'amannya ago sikyajjukira. Nzikirira mu account ye list ya friends be yasooka okujja. Ng'omuntu asookerako ddala ng'afaanana omuntu gwe mmanyi. Ne ngamba ndabye oba siraba. Naye ng'ekituufu nali ndaba. Ngenda otunula ku mannya gaakozesa nga sigamanyi. Kuno kufaanagana oba baali balongo. Ne ngamba ebyaddala wabanga si yeye ng'era si muganda we. Then bamunayo olugero lw'Abaganda lujja kuba lutuukiridde nti okufaanagana si Luganda. Kyenakola saasibaamu kubanga nagenda omulaba nga naye gwe nali manyi yali mweru nnyo. Kati ngenda okulaba ono muddugavu. Ngamba naye si yeye. Naye ne ngamba bw'abanga si yeye then ateekeddwa kubanga muganda we. Kuba teyali mulongo nti ngambe mulongo munne. Nga kubanga ono muddugavu oli yali mweru. Naye n'ekirowoozo kyane kingamba naye abantu tukula ntukola ki ne tukyuka ate gwe emyaka 3 miramba ng'omuntu tomulaba nga lwaki takyuka.
kyokka munange ensonga eno nga emisozi agyogerako buli lunaku omuntu okukubulako n'amaana dda naye weewuunye munange namuweerawo friend request saakomaawo nemwa direct message nemubuuza owaayo oli otya nemubuuza ng'ofaanana mukwano gwange yambulako nange nali nkyalina mu box ye nga nziramu amangu ago naŋŋamba bannange yenze naŋŋamba bannange njiwalagawa neŋŋamba mpulidde bulungi oba erinnya lyange oyo okulyogera naye siri surprised lwa nsonga lye nali nkozesa ku akaunti yange okwo nga gemanya genkozesa neŋŋamba anyone can call my name because lyenkozesa naye naŋŋamba yenze konzi yeggwani naŋŋamba nze gundi ayogera erinnya liri ate lyemmanyi konzi olimba gwe gundi oweewo naga bannange tombuusabuusa nze gundi owuwo neŋŋamba tekisoboka naŋŋamba nange kisoboka nga olwo tutayipinga neŋŋamba tekisoboka tosobola kubanga yegobanga gwe walagawa namubuuza okyali mulamu nagamba kyenyina okubuuza omanye ebbanga lyenkunoonyereza konzi bannange sinabakukkiriza nti yegwe saagala nze tugende mpola mugamba lindako tugende mpola sinabakukkiriza nti yegwe nansindikira ekifaananyi agenda osindika ekifaananyi bannange nga kyekiri ekyoligayi yennyini gwemmanyi gwenzijukira kati nga tikikyali kiri kyembadde ndaba ekyomuddugavu wabannange nga kyekiri kyoli gwemmanyi bannange nagwawo ekigo neŋŋamba bannange kino kiki bino bulijjo mbiraba mu firimu kumbe ne mu reality gyebiri teyakomaawo narekodinga bannange ogenda okuwulira eddoboozi bannange nga yeye ate saakuba mulanga naye ombuuza kyali kinkaabye nange sikimanyi n'olwaleero simanyi nali nkaabira ki nali nkaaba nakaaba ne binali nkute ne bigwa nga mpulidde eddoboozi layi nga yeye neŋŋamba bannange kino kisoboka kitya naŋŋamba naye omanyi essanyu lyempulira nga nkubulidde naye nga ye tamanyi ate nzi kyempulira wabula mu bintu ebyo byonna ebyaliwo saali musanyufu nti oba ki nti omwagalwa wange akomyewo nno nebyo nali sikyabirowooza nga jjukira nze namuwummuza mbwongo namuggyamu ate nze yagezaako n'okumuvinga ono nga byagaana bugaanyi nga efuko sinamwerabira naye nasanyuka nnyo okuddamu okumuwuliza banaye nga ekintu kinali kisuubira nti kisobola okuddamu nekibaawo banaye nasanyuka nnyo omwami ng'enamba z'essimu nga tetuzisharinga tujja ku whatsapp atandika okunyumya atandika okwejjukanya kiki ekyabaawo ng'atandika okwetonda munange adatte naye nali nina okujja this and this happened ngamba gwe ntonfumba wandibadde mugezi byo n'otabigenda muzisaagala kunnimba ate nga tekyakola kiyiteri kyagasa tubireke nange nga tuddamu nga twogera naye nga bye twogerako si kwogera nti byakwagalana neera nedda twogera just nga bakyali abazeemu okusengana twogera banaye nali musanyufu okuddamu omuwuliza nemubuuza wawasa nagamba saawaza wabula nazaala banaye nensanyuka nga kati okuze banaye ng'oyinza okugamba oba nsanze mwanyinaze nga temuli mubiri nga ndi musanyufu nnyo banaye nze nasanyuka netunyumya naye munaye nga bw'omanyi abasajja oba baabaki naye era ndowooza n'abakazi bwetutyo nze simanyi omuyaye nga tatandika kukwogera ebitagira nga ŋŋamba munange ojja kunsonyiwa ku mulundi guli naali nagamba genda okulaba maama nesisobola naye ku guno omulundi nkusuubiza nja kgenda konza mukulu lekeraawo tonsuubiza bitatuukirire kubanga nze nkimanyi bulungi tosobola kuba ng'okyali singo tekisoboka nagamba sikulimba ebyaddala siina muntu konze its fine oba oyina oba toyina nze just kale nsonyiwa ebyaliwo munange naye tusobola okubeera only friends nze kyansanyusiza kwe kuba nti nazeemu nenkuwulizaako nze nali ŋŋamba oba wafa n'okufa naye nga wamanyi abasajja nga tazikiza yeŋŋamba yi bannange kiki kyo naye nze nga mugenda mpola
naye nga tetwogera nnyo kiri awo nga twogera kitono. Munange waayita ebbanga lyali lya mwezi nga gumu nga tambuulira mazima, n'aŋŋamba naye nkubuulira ekituufu nti ye ebyaddala nina omuntu ati wano we wajja obuzibu. Nabwa nze ekyo nali nkisuubira, ekyo nali nkimanyi bulungi tusobola kubeera awo nga tulina muntu, ne buba tomulina ateekeddwa okuba nga yaliko maybe something nekibaawo nemweta, naye nga tosobola kuba nga oli single for all those 3 years. Nga n'okuzaala yazaala, naye nga ekyokuzaala it was very fine. Naye nga n'ekyokubeera n'omuntu it was still fine because emyaka 3 nga you are still expecting someone to be still being single nga tekisoboka. Nange nga ŋŋamba nyina omuntu, ebbanga lye twebuzeeko lyonna I have someone. Kwanza banange ekyo kirungi, naye mmwe mbabuulire ekigambo bujja kinene. Nze nali simanyi mu bulamu bwange nti nange nyina obujja, kwolwo lwenzuula nti nange nyina obujja. Nali musanyufu nnyo okuddamu okumulaba nga sirowooza nti oba nkyamwagala, ng'ebyo sikyabirowoozaako nti oba ng'ali mu history. Naye bwe yaŋŋamba nti alina omuntu, I was fine with it. Naye munnange after a weird feeling came. Nentandika okufiiringa ahead neŋŋamba naye kyajja kitya okuba ng'ono omuvubuka namusuba omuntu gwe nali nsinga okwagala mu bulamu bwange. Munange kyannuma yaŋŋamba nti alina omuntu, nempulira nga sikisanyukiddeeko yadde. Weewuunye nasanyukira omwana, naye kasita yaŋŋamba nti alina girlfriend saasanyuka. Yes, namugamba nti kirungi era nga mpulira kirungi, but simanyi kyavaawo. Kati obuzibu bwasinga okuba obunene bwe bwava, yakiŋŋamba bwali budde lwaleero kati enkya omuwala nannumba mu inbox yange. Yannumba bulumbi mu inbox kuba yampeereza friend request ne sikiddamu. Nali busy ndowooza n'okugira saakola ki saagiraba. Nannumba mu inbox. Kati nze ebya inbox nali sinabiraba. Ngenda tolaba nti nali nga nyina omwezi ogusooka okukebera ani yampeereza friend request, yaani apostinga biki muntu kikaki, kolo saakebera simanyi lwaki. Nange nga ngikonfaminga zongazi muwala gwanze nali nako abasajja abampeereza friend request nga teriyo omusajja alikuweereza friend request nga tayagala kukwana, nga babeera busy kukwana. Nze nga nako abankwana ndi busy ndi byange. Munange omuwala nga muddamu, munawe lwamala omuddamu bwe nti direct message neetuukirawo, hayi mujja wange, konze wange mujjawo. Kati ekigambo ekyo kyali kinkyankalanya mu bulamu bwange, sikyagalira ddala, nga saagala kigambo mujja. Nze nakula ne muka kitange omukyala yancunya, nange nensiima jjajja wange yankuza. Kwanza wa muka kitange nagendayo nga nkuze, naye ebbanga ettono linamala naye nakiwuliramu. Nange jjajja wange yankuza naye yafa mu bintu by'ekisira ebyo mbu mujja nga byabujja. Mama wange right now naye talina mirembe lwa bintu bya bujja. Kati ng'ekigambo mujja sikyagala, nagamba anyoonye ampita mujja we. Ne mubuuza nnyabo ogamba ekintu, munnange wadde tokimanyi nti oli mujja wange. Konze munnange ebeera straight forward kubanga sijja bitegeera by'oyogera. Ne mubuuza nze naawe tusharingaani ani bbaawo. Ekisookera ddala nagamba mbeera ntya mujja w'omuntu nze atali mu love. Ebiseera ebyo nali siyinaawo omusajja, or even right now siyina. Neŋŋamba nze atalina musajja ate mbeera ntya mujja w'omuntu. Nendowooza neŋŋamba oba mukazi wa taata w'omwana wange. Kwanza namubuuza kati weeyogereko maama gwani, kijja kitya nze obeera mujjawo. Namubuuza gundi omumanyi, kwanze nga simumanyi, kati erinnya lye yanteerako nga sirimanyi. Jjukira ono omwami erinnya lye yali akozesa ku Facebook nali sirimanyi nga nzimanyi ddala, kati oli lye yawandiika ate lino lye simanyi, kwanze simumanyi. Naŋŋamba genda ku akawunti yange ojja mulaba.
kate kye nalina osooka okukola aye kati bakyeŋŋambye bugambye okikola. Ngenda ku akawunti y'omuwala ngenda otuuka aba naye nga yatimba omulenzi. Naye mwono omulenzi gwe njogirako omuvubuka baana bawala oli omuvubuka mulungi osobola omulaba n'oyimirira buyimirizi nga tomanyi kikuyimiriza. Va ku musajja oli omuvubuka nga muvubuka mulungi muwanvu alina omubiri gwe si munene si mutini mweru ayina ekirevu fe abaagala ebirevu banaye ng'omubiri gwe nze nali mumanyi bulungi nnyo ng'omubiri gwe gwajjula ebyoya banaye ng'oli omuvubuka mulungi mmwe. Kati omwana omuwala munaye naye nayindooza yagenda okulaba galano tajja kukafiiramu nagamba ono omukazi ka mulumbi. Munnange ng'agamba genda ku akawunti yange nga nsanga yatimba omulenzi nga talinayo kifaananyi kye neki okuggyako ekiri ku profile naye ng'ebirala byatimba muvubuka yekka atimbye gaayi paka. Neŋŋamba yono kitegeeza yono gwe baŋŋambyeko ejjo ŋŋamba kale nambuuza omulabye konze mulabye nambuuza obumanyi konze ye namuŋŋamba kaakati oyo ye bba wange era mwesonyiwe. Ne mugamba oyo bbaawo kaakati ate nze njagala okitegeere bbaawo naye nze si bba wange. Naŋŋamba munaye esaagala weebuzeebuze yambulidde buli kimu konze yakugambye eki. Yaŋŋambye nti gwe naye mwali mweyagala konze otegedde twali tweyagala naye kati tetukyeyagala. Nemugamba nkwata bulungi era nsaba otereere mmeeme omusajja wo gezaako mutegeera nze simwagala twaliwo byaggwa kati ndowooza gwaliwo mbadde nze sikumanyi. Eyogera bingi nanvumavumaawo n'amaliriza okunvuma namubuuza maama omaliriza nti ye konze kale baayi. Saayogera nnyo bingi naye kuba nze ebintu by'okulwana entalo ezifaana bwezityo saagala ebbiyingirira yadde era nze omusajja owulira nga tonjagaza mirembe oba katugambe we are dating with you no oyagala kunejjako ng'ambaako kimu nti olinayo omujja kukala we tukoma. Saagala kigambo ekyo saagala. Munnange we yamaliriza n'aderetinga messages zonna zampeereza n'amaliriza n'amblokinga before I could even take a screenshot yamblokinga nga message zonna zijjeeko. Naye mwemba buwulire nawulira obusungu kale ate obusungu ali ne buyingiramu obujja. Nze nali simanyi nti nina obujja. Omusajja oliko olwo lwentegeera nti munda nali nkyamwagala bino nali neekoza. Munange omuvubuka ng'amugamba naye mbadde nsaba akwogerako naawe n'agamba we nja kukubira akawungeezi nga nyinyuse. Anze kale nga nkubirako ne muweereza screenshots ne mbuuza n'omuwala omumanyi n'agamba oyo girlfriend wange. Nambuuza yakulumbye konze tannumbye mu bubi naye yadda ngambye nkole ki kwesonyiwe ne mbuuza wamugambye eki n'agamba eggulo yazze n'andeetera ebifaananyi ebyo nambuuza nkumanyi ne munnyonnyola ne mugamba nze naawe twaliwo naye ne mugamba tweta. Nagamba kati bw'aba akulumbye munayo n'onsonyiwa ku kyanaaba akugambye naye ezo ze mbeera ze ye buli gwalaba nga mukwano gwange nga muwala kiri mu mateeka aba alina mulumba konze ye ugambye ekyalumba buli omwana amalako. Nemugamba kaakati mbadde nsaba munzigye mu bintu byammwe era mukyala wo mutereeze bwe mba nga nze okuddamu kusanga yali nsobi bansonyiwe naye nze nali musanyufu okuddamu okukola ki okulaba. Agamba ekyo tekijja kusoboka omuwala tagenda twawula nze naawe kuba nze naakamumanya sinakindi nze musanze ku social media gwe nkumanyi bulungi nnyo tubadde ffenna ebbanga ddene tewali kigenda twawula konze munange mbadde nsaba tukendeeze ku communication kale twali tetwogera nnyo naye nga tukendeereze ddala saagala mitawaana saayogera bingi era okuva awo nengendeeza okwogera naye nga nsobola n'omala nze weeks 2 nga semunyeze oba oli awo n'akunoonyaako nga tasaba kukkiriza kubulira ddala naye nga nze wampeereza message olumu nesiziddamu nga saagala kwesembereza
naye mmwe ebyo byonna nabyogera neegumya naye nze nakaaba naye nga nange kinkaabya sikimanyi lwe nakizuula nti omusajja ono nali namwagala ebyaddala era nga nkyamwagala bannange nze nakaaba ng'amaze okitege simanyi kiki ekyali kinkaabya naye munnange omuwala oli bwe yannumba nga naye amaze okumbuulira nga bw'alina girlfriend mwoli ne ndyoka ntegeera nti ebyaddala nali mwagala era ne ndyoka ndabira ddala nti kituufu namuluuzinga mwenze nakaabira mwezi mulamba nga nkaaba kaabira musajja naye nga sobola mulaga nti siri bulungi era nga nkubira essimu nga twogera naye nga njogerayo kitono nga simukae naye nga mulaga ndi fine naye nga sibeerangako fine nga pretending to be fine but I was dying mu kiyumba ky'omuwalabu kino mmwe omwezi ogwo gwanfuukira omwezi nze nakaaba emirimu ginnemye okulya kuganye nga nsobola okuba nga ndi musinki njoza bintu naye nga amazzi geegaseemu amaziga nza okuba nga nnongoosa naye nga wennongoosa amaziga we gayiika nze nga ntambula nkaaba nga sikyategeerekeka nze nankoze okumanya nakoga mu mwezi gumu naluzinga kgs 9 banaye nakoga nengamba omusajja gwe twebulako emyaka 3 ayinza atya okunkosa bw'ati naye nga luli tisaakosebwa kinyo kiri awo naye nkoseddwa kati nze banange nakaabira omusajja baddiya nakaaba mukama wange natuuka okumbuuza naye gwe kiki oli mulwadde ne mugamba munange siri mulwadde nambuuze waka waliyo obuzibu nemulimbalimbawo bye namulimba naye nga nali bubi naye nali sikirowoozangako nti nze nsobola okukaabira omusajja nti oba nsobola okubeera mu mbeera bwetyo naye ku olwo nakizuula nenzikiriza nti ebyaddala oli omusajja nali mwagala era okumuluzinga nalaba nga yakola ensobi ennene nnyo nange ebiseera ebyo ekyajja ne kinyamba nze ndi muntu nnyo alaba obuzannyo kyagala nnyo okulaba obuzannyo bw'aba Asia nayina akazannyo ke nali ndaba kalimu omuwala ng'ali mu mbeera nga gye nalimu nange okoseko najja obuvumu embeera nengifunuka mpola mpola mu biseera ebyo at the same time we nagwira ate ku stories za mwamisozi banaye nga stories nga ziwedde waliwo ebigambo bino by'otubuulira banange sozi oba wavaawa waliwo ebigambo bino by'oyogera nga story ewedde munnange omwo mwe najja ebyangumya neneerabira omusajja mpola neŋŋamba kyendi mu kukola si kituufu kyendi mu kukola kikyamu oli teyali wange nyina kukikkiriza nti no nze naye tetwayina kuba nga tuli ffenna era munnange neŋŋenda nga nkita naye ng'ekintu ekyanyambako okuvunuka depression yali enzitidde mu kiyumba ky'omuwalabu byali bigambo bya sozi era munnange sozi kama banange akuwangaaza ekisho gye waleeta banange sikuwulira buwulizi sikunyumirwa bunyumirwa wabula tuyigiramu bingi nze banange bukyantandika sisobola kuzibya lunaku nga siwuliriza stories eziri waggulu w'emu nze mpuliriza stories n'oyiga n'omanyayo kino kiriwo ekiti kino ebyaddala abantu bayitamu bino ng'embeera gye wayitamu n'omanya nti toli weka waliwo n'abalala bagiyitamu omanyi tuyita mu mbeera n'ogamba obandika ekikyamu ng'olabanga ng'oba toli nomo ogamba lwaki nze naye munange byensanze mu stories z'abaana ab'obuwala naddala nnyo ab'obuwala kati munnange nze ebigambo bya sozi byamponya nenva mu depression era kati ndi fine nakikkiriza mulimu nze neŋŋamba kituufu ekintu bwe kiba nga si kikyo tekiba kikyo era omusajja namuta munda natereera bulungi nnyo ddala kuba kati ebbanga litambudde ebiseera ebyo ebintu ebyo bwe byabeererawo gwali mwezi gwa 7 last year ne kati ndi fine nnyo omusajja luli twogera bulungi yes communication twagikendeeza twebuuzaako hayi biri bitya emirimu kigenda kitya ebyo odadde Uganda bwe bityo naye tewakyaliwo mbeera eri awo nti
nti mpesebwa bubi bwe mba njogedde naye nenjukira luli nali bubi nga ne chatisize bw'amala okumpeereza hayi kinambuuzako nga nze diriitinga nga saagala mujjukira nga njagala nziremu mwerabire naye nga tanva ku mutwe. Banange mwami Sozi weebale kujja taata inze munnange njize ebintu bingi nnyo mu stories zino naye nze ebigambo byo byanyamba nnyo okuva mu depression. Nali nfudde mu kiyumba ky'omuwalabu naye nga nzitibwa musajja eyali yambulako n'adda buzzi. Bannange nze ebyo bannange baddiya bye byange. Mwami Sozi weebale kutuweereza, Mukama akutuwangaalize akuwa omukisa. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Sister weebale ebigambo ebyo ebisembyeyo eby'okusiima. I don't take the credit. Nsanyuka nnyo buli lwe mpulira feedback bwe zityo ng'omuntu omu oba ababiri bakwatiddwako bakyusiddwa. Nyongera okwebaza Katonda n'enzikiriza nti oba oliawo kye nali njayaanira kikola amakulu eri abantu omu oba ababiri. Nabagamba nti abamu ku ffe waliwo obulamu bwe tuyitiddemu ne tutayagala nnyo balala babuyitiremu. Waliwo ebintu bye tuyiseemu nga birungi ne tutayagala tubyesigalize. Olumu bwe tubyogerako abalala bakulabanga ku bragginga, kwesoma, naye ng'obeera oyagala okubbira ku bantu ebigezo. Seeba lwaki ekintu kye nakolera mu myaka 10 sikuwa enkola gye nakozesa n'otayonoona myaka 10 n'okikolera mu myaka 5. Nina ekigambo kye ntera okugamba ennyo batabani bange. Ne mbagamba nti kakati ekintu kye nkoledde emyaka 5 nandyagadde mu myaka 2 ng'osobola okukikola lwa nsonga nze nalina okugezesa kungi, nalina okunoonyereza kungi. It took me years n'enkola ensobi n'entereza wano kati konna koyinza okulaba n'okeegomba nsobola okunnyonnyola nti it was ABCD. Kakati abamu tetwalina nnyo batumentalinga, twanoonyanga ebitabo nga gwonoonya n'ekitabo omala kusoma kitabo nekiggwako n'ozuula nti kibale tekina kye weetaaga, n'oyogera n'omuntu essaawa n'ozuula nti byayogera ate si bye bibyo, ne kitwala ebbanga olwonalona oli mu kunoonyereza, oli mu kwezuula. Kati bw'ojja n'ogamba omuntu nti this is how I did it, tagenda kudda mu kuba already ebanga recipe nga recipe already go ogirina. Kakati mulaba abantu bagezaako okufumba bakole ebifaanananga Coco, bakole ebifaanana KFC, but not until you meet the KFC nigger oba guy. Not until you meet the KFC guy, the Coca-Cola guy, not until you meet Sozi Mo gw'oyagala okufaanana n'omulingiriza eri n'omukoppera eri bwe mutuula ku mmeeza ne mukkaanya ajja kugamba twakola bwe tuti ne bwe tuti. So bino mbyebaliza Katonda. Abamu bwe tubyogera ne twogera ku mazima omuntu n'asooka n'akunyigira. Nze mmanyi waliwo abatandika wano okundaba yono ligayi omalisalira obwabulevu yefuula eritegeere nnyo oba tonna batuuka kiseera kyakuntegeera. But trust me, time ye bwetuuka. Waliwo abasajja abankyaye ne bwe bankyaye nze bo banyiigidde, nze si banyiigidde. Ebigambo byange tebisobola kukola makulu leero ku bo, naye bisobola okukola amakulu ku baana baabwe. Oba ogezaako okuntegeera, osobola okubanga ebigambo bijja kukola amakulu oluvannyuma kugwe kuba kwetoolodde nomala ku experiencing almost the same thing and you're like wait a minute, gayo no yayogera ku kintu bwe kiti. Sinze mugezi ekiyinza okunfuula ow'enjawulo nti byendaba mbyogera, byempulira mbyogera, n'ekigendererwa ekyokubaako bentaasa obutagwa mu nsobi ze twagwamu oba abalala ze babeera bagwamu. So sister neyanziza nnyo neyanzege, but I take the credit back to the mighty Father. I don't take the credit. Njagala okunoonyayo ebintu biringa 3 nkusiibule. Ekigambo kyensaba kikyuke mu mwaka gino egiddako, this generation,
muyigirize bato bammwe muyigirize abaana bammwe nti omuntu bw'akutuusaako ogw'obuliisa amaanyi okusirika oyongera kubeera mukulumizibwa. Speak. Tuyigirize abaana bannange tuyigirize abaana okubeera ne confidence ng'asobola okwogera ng'asobola okwerwanako. Omwana bw'aluzinga virginity bwe twagwa okuva ku mulamwa Katonda gwe yali atuteereddewo okutambulirako okuva ku luguudo Katonda lwe yatuteerawo okutambulirako bwe twaluvaako ne tugenda akataka yatuleka n'atunulira butunulize nga tuyinaayina nga tubonaabona. Yalina plan A ne B. Plan A bwe twabisobya n'agenda ku plan B y'okununula omuntu. Lwaki omwana wo okoma ku kyakumubuulira butakola nsobi? Singa ensobi yagigwamu nga malala yagimusuddemu omuyamba otya? Omwana nga aluzinze virginity ye tumulage nti waliwo Luimala Joseph Segawa oba baluyita Glovimo n'agamba nti oyinza okubanga eno embuzi this virginity of yours ey'obutonde eno gye wazaalibwa nayo nga waliwo ebyatuukawo n'ekuvaako kati ate waliwo Glovimo oba waliwo virginity Yesu gy'agaba. Kyebikanga ekitakola sense, but trust me, it makes sense than actually okulowooza ku virginity eno. Omuntu asobola okubeera virgin nga taliiko muwendo. Nojanga oyina okalakala n'embuzi yo naye ng'olina kutunnyonnyola ku nnyo nti n'embuzi ogirina. Waliwo abawala be balowooza nti oba oliawo bali virgin bamala batuukako nga tebali virgin. N'agamba omuwala ono kabadde yeewa ekitiibwa nga ayina ng'ekyabadde yeeyisaamu nga agamba newakwadde asanga tali virgin nga well omuwala ono mwagadde. Waliwo abawala be baagadde ne batugenda ate no sebo kiri virgin otegedde kye ngamba. Waliwo omuntu eyaliko omuyaaye n'akyuka n'aba nga takyali muyaaye ate n'aba nnyo n'ekitiibwa nnyo nga bwe tutunuulira buli lw'ataabeerako muyaaye n'amaani abeera omuyaaye kali n'akyuka n'ataba muyaaye ono n'aba beta nnyo. Omwana basobola okulya embuzi ye byonna byonna ebyabaawo. Bwe njogera ku mbuzi njogera ku mwana aluzinze virginity ye n'atazaala. Waliwo aluzinze virginity ye n'okuzaala n'azaala. Omuwendo gw'omuwala azaddeko Katonda bw'amusaasira ne yeezuula. Guys, nzijukira omuwala erinnya lye nnyinza obutajjukira mu secondary. Omuwala oyo yali muwala mukulu we twabeerera mu ssomero. Yali muwala mukulu. Kye twategeerako ffenna nti yali yazaala omwana. Omwana oyo yali munyankole ng'alina yavanga eyo oba Maddu. Kigezi kyayi Maddu sayidi eyo. Omuwala oyo yali ng'olaba ne bw'atubeeramu nga ye mukulu by height, size n'enviiri ze yalina engeri yazisibanga oba ekiswahili ndoza nga yakkanya n'essomero enviiri ze tajja zisala nga tezibeeraawo za kustayiringa na biki naye yabanga n'enviiri ze n'asiba ekiswahili. Guys, njogera ku bye nalaba si banyumiza. Nafuna omutawaana okunyumyako naye kyali kitono nnyo tetwalina nnyo omukwano naye ate olumu bwe mpulira nga nsobola okwogera n'omuntu n'ayagala nnyo okumanya ayina engeri gyali yeeyisa mu class. N'agamba nti nze gw'olaba nali nsoma ne ngenda nembibwa omulenzi n'anzaalamu omwana maama n'ankyawa naye taata wange n'ansaba tukole endagaano nti nkyasobola okuddamu okubeera omuwala oli. Kati omuwala bwe bakimugamba yali takiraba kubanga ne maama waayina engeri gyali yamu isolate nze kakati gw'oli muntu mukulu genda obeere ne bbaawo maama. Taata n'agamba nkubuulire swiiti osobola okuddamu n'obeera omuwala oli naye osalawo kisale. Taata n'azimba confidence mu muwala we n'amugamba nti olunaku lw'olyetwala nti oli mukazi mukulu oliba mukazi mukulu era olyeyisanga abakulu bwe beeyisa ng'okubeera mu relationship kya bulijjo. Olunaku lw'olikkiriza nti oli mwana kuba mu maaso gange oli mwana newankubadde wazaala ne wazaala mwana munno
taata confidence gye yawa omuwala yatuulanga mu class by performance teyali among the best, yali awo average, naye nakyo nga kyali kya muwendo. And I want to challenge you guys, omuwala yasoma byenzukira n'asoma n'amalako n'akola ne A-level bulungi, ebyaddako bye saamanya naye kiri yakigusa. Ani yakola ekyo? Taata. Munnange nkubuulire, Katonda bw'ayamba omwana bwe tandika okunyumya emboozi z'abo abaana b'endabye bwe batyo bangi, ne baddayo ne basoma ne batuukiriza ebirooto byabwe, kisoboka. Naye wateekwa okubaawo omuntu malayika ye ekujjukiza, ekuwa amaanyi ng'abalala bakumalamu amaanyi, bakulaba ng'olina kubeera mu fumbo, abakukwana ku kyalo balina engeri bakumanyiira. Kakati gulooza osobola okuddayo n'osoma, tukugamba otuweeko oli wano weemamaaza, kakati webigabagaba dda by'otumma, kati njawulo ki ennyo. Naye bw'abanga aliko amujjukiza abeera ku mulamwa. Muyigiriza abaana nti newankubadde nga bayinza okuba nga bagudde, tebalina kwenyumiriza mu kugwa ne babeera awo wansi, kugolola mukono n'omusitula n'omuwanirira. Ekikulu ekirala, ndowooza kampumbewumbe n'ekisembayo ekya sisita ono okubeera nga yali ayagala omulenzi ate nga takikkiriza. Nina enkola, manyi okwebuza, nze nabagamba ntera okukola olukiiko ne Sozi Moses n'ekiweeweesi. Kati Sozi Mo abagatta abo bonna najja abeera mediator, ntera okwebuuza ebibuuzo bino. Kantitwale nti tubadde oba ne Becky oba nfunye obutakanya n'omuntu, njogere ku mbeera ezo ez'okubanga mpuliddemu bubi. Manyi okusooka ne neebuuza, ogenda olyanga Moses abuuza Sozi, onyiize nga tuli sure ne wabanga onyiize accept. Ogenda okubawulira ng'olukiiko bwe mulutuddemu waliwo abakugamba nti onyiize, engeri gye weeyisaamu onyiize. Kakati munnange ogenda okukkakkana nga ntuuka ku level ekkiriza nti nnyiize. Bwe mmala okukkiriza nti nnyiize, ne tukola olukiiko olw'amangu, ngeri ki gye tugenda okweyisaamu, ngeri ki gye tugenda okureactinga ku kunyiiga okwo. Manyi oba Katonda ansaasira mangu ne ntuuka ku acceptinga ekyo ekiba kiriwo. Abantu abasinga kyekimu ku bintu byengezaako okuzimba ne mu bantu ababa banneetoolodde nga mugamba no tokiwakanya. Waliwo abantu abanyiigana pretendinga ate anyiize ate akyegaana. Beki gwe mmanyi okugamba ne mugamba nti olusabanga ataagala nnyo okulaga nti anareactinga nonga mukwano ogamba nti onyiize naye olwedde nze wenkubuliza nti onyiize oba tonyiize mba nnabyendabye nonga sinyiize. Kati bw'okimubuuza ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogenda okulyanga asitula ku ddoboozi owayi sinyiize nga mugamba olaba yo confirming nti onyiize, kale oba tonyiize come and kiss me. Nojja nonga give me a nice one. Kati nogeranga olumu okimu nogamanyi toyina kugaana kyoba owulira. Sigenda kujajinga ate bwe nkujajinga omusango guba kunze teguba kuggwe. Kiriza nze nabagamba ne bwe mba nnyiize nga nkwagala nombuuza nti onjagala, bwe mba ddala nkwagala ngenda kugamba onnyiizizza naye nkwagala, just okoze bya kisiru naye nkwagala. Naye eriyo abantu ababeera mu confusion, awulira bw'ati ayagala alage nti ali bw'ati. Kyongera obulumi. Ate mu mukwano kimenya nnyo. Waliwo abantu omuntu omwagala ate toyagala kukkiriza nti omwagala n'obeera awo n'olumwa. Kakati kino tekirimu kukweka bw'owulira nti omuntu atuuke ng'akikozesa against you. No. Twawule self-control, safeguarding yourself and pretending. Naye abantu tebamanyi kwebuuza muli munda nti owulira otya. Okubeera mu ddinaayo kirina omuwendo gw'okisasulira naye gumenya. N'obeera mu ddinaayo kirina
cost. Abawala osoloba ng'oyagala omulenzi ng'oyagala kukwane naye nga tosobola mukwana. Kino kyawukanamuko n'atera nabagamba nti you position yourself, you get close to that person nga tomulaze kiri, just avail yourself. Mwogere mchecking oli otya, then kiri bw'abanga ddala anaabawo kijja tolaga feelings zo, ekyo kyanjawulo. Naye abantu abamu n'okulumizibwa balumizibwa mutagala kulaga bulumi bwe. Mukwano abantu abamu bakozesa engeri eyo okwongera okutulumya. Nobeera awo omulenzi wano bikuluma eri n'okaaba wano otamulaga. Munnange ako kabonero si kakubeera strong, bw'okigenda ebuziba bubeera bunafu. Ate olumu twonoona ebiseera we tutaali byonoonye, we miss out on big opportunities mu kwetoolola mu ngeri bwetyo. So njagala kutegeeza nti yiga mu byonna byonna ng'obyerabidde, yiga okwogera n'omutima gwo weebuuze. Much as oyinza okukweka kino omuntu kyalaba naye mundaba ne ansa omuntu ono mwagala, bino binnuma, abasinga ne munda abatamanyi eyo depression nene. Okoggana oggwawo okenena nga bakubuuza ekikuluma nga tomanyi. Naye bw'oyiga okwenoonya munda mu ggwe ne weetegeera, ne bw'osalawo obusazi okupretendinga otulage kirala nga munda ekituufu okimanyi, ate ono naye ayawukana ku oli. Yawula omuntu abeera mu kububa naye nga takkiriza na kukkiriza nti abuba. Kati otegere kyengeza kukugamba. Nze manyi alobeko ayinza okunzala nga Moses obubye. Mbubye nangamba, but you challenge me a statement nga temala gavaayo ngate kaketwa kimala obudde. Gwe ogenza okumbuuza nti mbubye ng'olabye n'obubonero bulaga nti mbubye. Kalwaki mba sikyogera okububa musango. Balina olukiiko lwe batuuza olwembagirawo nga bagamba nkome kububa kwange. Moses onyiize, beki nyiize. Oh my, I find peace in that. Naye kinzesa sejjusa mirundi gyonna gye nkyogera. Wow, so how erogera babambi takuleka mu bbanga. Alwana okulaba nga akujjayo kubanga eno acceptance eno engeri gyemukwatako oba eri mu magic ki. Era olabambi nga kikazi kyattu kifuba enayo kakati kale ensonyiwa. Mwese onyiize mwese obubye mbubye nga kyekyo. So ako nako njagale tukajjeyo. Story nebadde n'ebyayo nno, ebadde n'ebyayo. Omusumba mbabuulire mugenderere nnyo. Nabagamba sitaani alokoka, sitaani amanyi okwambala ng'omusiraamu, sitaani amanyi okwambala nga looya, amanyi okwambala nga dokita naye nga si dokita, n'abanga omulokole naye nga si mulokole. Ekyo bw'okigenda ebuziba mu kufumintiriza ojja tegeera. Era mulekeraawo okujja olukongoolo ku bulokole. Mulekeraawo okuteeka olukongoolo ku bulokole. Abalokole bantama, abasiraamu bantama, abasebenze bantama, abakatuliki bantama, abaganda bantama. Mukwano si ddiini, si profession, abeera bubeezi muntu. Ekkanisa bwekunyiiza, don't confirm, don't generalize it nti ekkanisa zonna bwezityo bweziri. Eri abalokole nga balokole dda, eri abasiraamu nga basiraamu dda, abadiventi nga badiventi dda, abaganda nga baganda abalina values ez'okubeera abaganda ziri zennyini ez'ekitiibwa. Eri abanyankola abalungi, eri abakyoli abalungi. Tosesenkananga omu n'okifuula ekya bonna. Nakyo kyetaaga okufumintirizaako okyawule. Ekika kyewammwe bakyogerako mbu tekinywa guteeka. Naawe bw'oli leka kugamba mbu ekika ky'engabiwi, ekika ky'enjovu kiri bwe kiti. Si kika muntu.
nsaba emirembe gya katonda gikubeere. Sister, you're single and happy, single and contented. I just pray to God akusanyuse, akuleetera omuntu oyo. Kijja kukola nnyo amakulu nga your relationship with God matters. You know why? Bwana akugamba nti eyo mpiri, ojja kuba osobola okutegeera nti mpiri. Bwana agamba nti awo waliwo waako yalimu empeke emera, ojja kuba osobola okitegeera. Lwaki? Akugamba talimba, akugamba alina pulaani ennungi gy'oli, pulaani engazi gy'oli nga ya mirembe, yakusitula, yakusanyusa. Naye omutawaana ayogera bulijjo nga towulira, omuconfusing olwa distortion olwa distractions eziri mu ggwe ez'amaloboozi amangi. Relationship yaffe ne Katonda bw'ebeera straight, bw'ebeera nnungi, trust me, bw'atugamba nti ogenda kutomera, osobola okukyawula. Newankubadde obeera ne excitement eya transaction gy'ogenda okukola, meeting gy'ogenda mu deal gy'ogendamu, naye mukwano gwo ow'eggulu oyo bw'ayogera omanya Mukama alina engeri gy'andabudde ku ki. Era wabaawo n'obubonero obujjawo awo, wabeerawo awo ebintu ebiyinza okujjawo n'otegeera nti omukwano gwange agezaako okundabula. Nsaba otwala omutawaana ogw'okumwetwalira leero ne bulijjo. Ajja kuleeta enjawulo mu bulamu bwo. You may face a lot of challenges even after working on your relationship with God, but trust me, you'll have a better approach with life. Ebizibu bye bimu ebiyinza oba nga bye byali bikuba biyinza n'okujja okusingawo, but I believe oba ojja biyitamu ate nga ne approach yo ku ngeri gy'obikwasaganya ya njawulo, kubanga toba wekka. Emirembe gya Katonda gikubeererewo ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.